butereevu. Olwaleero ngenda kulaga engeri ate gy'osobola okufunamu data oba internet ku Airtel Uganda. Aba bw'obanga okooye okubonaabona ne internet, kino kintu kyangu nnyo. Ogenda ku Google Play, of course ojja kusooka oteekeko ku data mu bbinga 5, ogenda downloading app eno. App bagiyita Amtanlight. App bw'ogidownloadinga n'ogiteeka ku simu, ne bw'onaaba tolinaako wadde data wadde still app ejja kuconnectinga naye ekola ku Airtel ku MTN, olw'ensonga nti MTN erina challenge. MTN bwebanga tolinaako data detectinga nti no tosobola, ino app ebeera tesobola connectinga ku MTN, era ebeera disconnectinga buli kaseera. Naye ku Airtel Uganda ne bw'oba tolinaako data connectinga bulungi. Era omala okuconnectinga, njagala olabe embeera nsobola okusearchinga, mbeera nsobola oku YouTubinga, mbeera nsobola okukola ebintu bingi. Newankubadde nga ebiseera ebisinga oba woli tewali network bulungi, kajja disconnectinga, naye oddamu n'onyiga wali n'oconnectinga n'okifa bakula. Kale weebale kulaba, ate tusisinkane mu birala nga tuyiga tricks oba obukodyo obw'enjawulo. Kuume tuddemu, teweerabira okusubscribinga ate n'okugabana n'omulala. Bingi nno bijja ebyakabi.